Okay, same official once again baniriza mugamba mutya. Omuntu wakola obulungi aba yeetaaga okusiima. Waliwo omuntu akola mu bulamu bw'onoowulira nga weetaaga okubanga osiima omuntu. Olunaku olwa surprise tuzzeeko tuli Nansana era nga omukyala ali bweru eyo ayagala kutuusa obubaka bwe obwebaza eri omuntu eyamubererawo nga talinalinnya nnyonyi kugenda bweru. Awulira nga talina kyasobola kukola okuleka okumwebaza. Ogenda kuneegattako nga tutambula ate tugende tunoonya omukulu ono nga bamusurprisinga. Tuva ku same official naye obanga olina omuntu gwetaaga okuba nga osurprisinga osobola okuba nga otunoonyaako naffe ne tubeera nga tumunoonyaako. Tulina omukulu gwe tugenda okuba nga tugoberera wano kubanga yamutunoonyeza kameramani wange agenda bbanga amunoonyeza wali mu maaso. Tunogenda munoonyeza wali mu maaso tusobole okubeera nga ate tumugoberera okusobola okubeera nga taturenga kati fe tuliko mabegako tona omukulu oli ali ku ssimu ojja bbanga omulaga abantu wali across gwe tugenda maaso gwe tugoberera oyo gwolaba ali mu kakofiira akamyufu gwe tugoberera yagenda okuba nga atunoonyeza omukulu oyo. Twamulimbye nti twagala kupangisa dduuka musajja muyiiya munoonyi wa ssente so fe twamulimbye nti twagala kupangisa dduuka lye so kati mugenda bamutambula naffe nga we tulinda omukulu oli okubanga ate tulaba wa gy'alina edduuka lye ayagala okuba nga anoonya apangisa ate ffe then gwe tugenda okuba nga tutwala surprise yaffe. Zonna Saimo waba uli ati atekamu musaavu gwennyini. Wano waliwo nyama buli kimu nze nateekamu kitawa ky'okuteeka kweli nze nateekawo buli kimu kale wano wapya nze nateekako buli kimu. Ozi wayinza okuba nti batambula ayinza okuba nga ba-client batono bw'obaako bambadde nzija saawa emu nkolakola ez'akawungeezi kitegeeza obadde gweokolawo nnyo lwaolunaku obanga okedde oyinza okola sente kubanga twakava mu karantiini n'ebirala gyenkola karantiini bwe yaliwo kale bye nali nkola byali bijaliddwa kati ninkola wakana kadduka nali nakatandika kukola weeks nga bbiri awo ne basooka batuta so kati wano mbadde nzijjawo saawa emu okugulawo olw'eggulo etegeeza emisana lwonna nga toggulawo nga tolina muntu gw'oteekawo mpozi ono abadde kakyembuuza ate gwe olw'eggulo bw'oba atisita obaddewo kuva ssaawa ng'emu oggalawo meka 3
no kafi takwata nnyo. Kati kyembuuza like mwobwo obudde bw'okolera okuva ssaawa emu paka ssaawa nga 4 like sales zo ziri zitya? Like okutundako waliko bweru olulamu n'okolayo ate waliko bwerutatambula bulungi nga bwolimanyi anti jjukira ezatunda kati kizibu nnyo, jjukira edduuka kizibu nnyo mmanya ez'amangu z'okola ki? Kale lowooza ataano toyita ataano ogowo nsaze nnyo nateekamu 7 kale nkugambye ezo nateekamu ze buli kimu nakibayiza naye ezo ze nateekamu oba toyita kwata ate nsaba tuyitire wano awo ekyo ekitegeeza buno nsaba tuyitirewo wano tegedde muwa bitegeere tegedde kulira ndizo sibitegeze kimu ekyo kirimu ne ssente mbole mugaaga kikyo ononya ssente kati fe baatuwadde kino batugamba kireete nga kiriko ne ssente naye baaba otubonyaabonyakikwata kiira ogamba oli ayinza okututuma n'atuwa ekimuli n'atulagira n'atunaoza omukyamu tosuula ekimuli kikyo kirimu ssente tabitegedde sinabitegeera otabitegeera mpolampola mulinnyonnyole kubanga sinabitegeera. Anexime official twatandise olugendo olw'olunaku olwaleero. Omukulu nekituufu atunda dduuka leffe twazze eggula dduuka wabula omu ku bamanyi nti ogenda tunda dduuka yatuwadde obubaka buno obuleete naye nga era yojja mmutuba ojja kumututeebera we yatugambye ekimuli ekyo kimutwalire kiteekemu ku ssente ezo tukimutwalire era bwe bubaka buno twalemereddwa okujja ku makya nga tukyatukyetiruninga so ebyo byolabaawo bibyo n'ebirala tubiina biri mu mmotoka nga birungi mulimu na ssente byo birungi mbyagadde tunategeera kati gwe tubuulira twagala gwe tubuulira ani oyo akufaako akufaako asobola kukolera ebigambo baita surprise obimanyi of spirit kakati obudde mu surprise lubulabi notidde okozesa kamera enene naye naatera okuvayo twagaye tunaleeta enene ojja kubuukanga mukyala waba tuteeko ttaala ya wano weba weeri tuteeka ettaala ya wano eno yafunye obuzi katujja tutambira kyekyo olowooza ani ayinza okuba akuweereza ekimuli ekyo ampeereza ekimuli ng'ateeno mu Kampala tetumanyi abaleese gwoza ogamba bona obategeera yaleka Farida yaleka Richard anti gwayitawogera kukyanya emirimu gy'abantu gwayinza ogamba nti aleka gundi alabika olive ani alabika olive Olivia alisawodi oba yeye
simanyi. Lwaki Olivia yajjamu? Oyo gwe ndowoozezza ayinza okuba yeeye. Lwaki Olivia? Lwaki mubona? Amukoledde okuba Saudi yabikoza hatya? Simanyi. Kubantu oluswaziza Abannayuganda. Kubanga sirina malala gwe ndowooza ko ayinza okukola kino. Lwaki Olivia wamukolera ki ennyo? Mweyagala nnyo naki wamukolera wakiki? Oba naye omuntu akoleta kiba kinene. Naye musooke mumbuulire oba yeeye. Okutubuulira ekikuli ku mutima. Anti ekyo kye kimbadde ku mutima kye mbagambye. Ani nange nenkubuuza osanga newabanga si Olivia yakikuweereza akikuweereza ajja kwesoti ng'agambe nti wali Olivia onaamuli ku mutima. Olivia yakukolera ki? Yankolera ki? Oba wamukolera ki? Lwaki gw'osoosa olowoozaako mu bonna? Nze gwe ndowoozezza. Otiddemu? Ntiddemu kubanga kino kisusse. Kisusse? Oba oliko oli naye ayinza okunyiigira? Oli yani? Bamuyita Brenda. Brenda tanyiige. Wano nga tusootera nga munyiize. Twagala mwekube nga tumalaze okuva wano. Tewali buzibu. Tolina buzibu bwonna kale. Oba kati tumalirize. Lwaki Olivia? Ngambye gwe ndowooza. Ng'olowooza olina obba n'ensonga lwaki ogamba nti Olivia alina obba nga yasobola okukola ekintu kino. Ensonga kanjesigalize. Talinayo muntu gw'oyagala ng'ali Kampala? Ng'ali Kampala. Talinayo muntu gw'oyagala ng'ali Kampala? Ng'ali Kampala? Katawo mumbuulire yani. Toyina muntu gw'oyagala ng'ali Kampala? ekyo yatubizeeyo tuli wakyamu. Musajja aba musajja kuba mwekampala kubawa erinnya ly'omuntu. Naye nga owulira mu mutima muli tewali asobola ku surprise. Ng'olowoozezza? Kale twala kusaiba official. Era bwe mbadde ndowooza yeka. Lwaki olowooza Olivia? Lwaki Olivia gw'olowooleza eddimu ekyo ekintu ekinene ennyo? Lwaki Olivia? Nanti temungambye nti walikuba ndeetedde kino. Nindowooza nti yoyo. Lwaki of all people Olivia yakuzze mu bwongo? Ekyo kankyesigaleze. Kubanga tunanga katukkiriza yeye nga bw'asazeewo n'agamba kansurprisinge ono naye yandyetaaze okumanya lwaki ku bantu bonna bonna oyogeddeko erinnya limu Olivia n'otaddamu kubaako mulala gw'oteera. Ekyo kyo kankyesigaleze. Tokunkumula ssente. Olivia! Netwake Olivia mbi. Kale naye ng'okusinziira ku bigambo by'Olivia katukozese byatugambye, ekisooka yasiima byeyamukolera. Agambye nti omulimu gwe wakola ng'agenda ogumanyi mu mutima gwo, talina kyasobola kukola kyamaanyi kulaganga bwe yakola ki, bwe yasiima. Naye ng'ekyamazima ga Katonda mu ggulu, wakati wa Katonda gwakkiriza yasiima. Akwebaza okubeera omuntu ow'omutima omulungi. Agamba nti osanga yandisobodde okwebaza nga bw'atera okukigamba, naye yayagadde akikole mu lwatu n'abalala abalage engeri gy'awulira ku mutima gwe.
akwebaza n'agamba nti obuyambi bwe wamuwa yongera okubeera omusajja ow'omutima omulungi nga bwe bamuyamba. Nsiimu era naffe tuli basanyufu nti bwe tuzze twegedde mu namulayo. Kambuuze olwaffe baali Olivia essimu yeegaanye okuyitamu. Olivia olowooza biki kikyayinza okuba nga kyasinziddeko okubeera ng'asobola okusiima? Ekyo yakimanyi. Kiyinza kugamba nti kyono ye yakimanyi. Kale wamukolera gwe nga ggwe obeera bakuwadde ebigambo bye buli okugenda bweru we wateekako ettaffaali ddene nnyo. Owasemba liwasembedde okwogera naye? Ejjo yagambye ate wayo badde oyogera naye? kale yambuuzaako. Olivia hello wasembye okwogera yagambye atya? Just yambuuzaako nange nemubuuzaako. Teri kyamaanyi tetwayogera. Okay. Kale kakati Olivia tutuuse naye kyoba otukolera recording ayo voice note ndooza ya ddakiika ng'emu ogiweereza omukulu wano tutuuse. Nsaba obaiko obubaka bwo recording mpola mpola kuba esimu ekeegaanye okukola. Ntoyina yino. Bigambo ki by'oyinza okuba nga ogamba Olivia nga bwe tutuuka ku nkomerero lya surprise eyo? Nze ebigambo byenyinza omugamba kusiimako nsiimye nnyo surprise eno ebadde y'amaanyi surprise eno kuba mbadde siina kye nze mbadde manyi bya bizinesi ekale nga sibitegeera nkulemeddeko kendabye nga muleese ekimwe kyo neewunyiza nsapurazingiddwa nnyo. Kale kakati ndooza kasooke tuleete ebirabo byaffe ebirala nga bwe byatuweereddwa kuba tuwadde ebirala bingi bali tusobola okujja nga tubyetisse tusoose na kino. Wakyaliyo n'ebirala. Ebintu nga bikyayeyongera. Wama sookojje. Ogamba otya? Akati tugenda wano tutunekanga Olivia omumanyi? Omumanyi? Onomuyita otya? Onomuyita Mukamawo? Mukamawo? Naye bosi wo omulungi nga abalala bamuwaana obulungi. Kale katubadde tugamba nti maani tubaleka ano nga munyiize ate nga temutugambye. Tewali buzibu. Kale katugende ndooza tuleete ebirabo ebirala ali nabyo tubikulekere ate ndooza Olivia ajja kukunoonyaako naye essimu yeegaanye okuyitamu network egaanye. Kale kusema official tugende nga tetunoonya tuleeta ebirabo ate ebirala ng'obudde tebunnatuyitako nnyo era nga tuleeta ebirabo ebirala Olivia byaweereza omukulu ono ng'amusiima Byeyamukolera. Toba atuwadde obubaka bwa keeki buno. Simula keeki y'Olivia agirabe ng'etuuse. Eriko obubaka obugamba nti sorry. Thank you dear. Thanks dear. Nga neeyanziza. Dwawe mukwasa ekimuli. Kimuli kireeti. Nga neeyanziza Olivia kyankoledde. Ensiimye nnyo nsiimidde ddala. Keeki eyo yakutambye tugituuse gy'oli. Ndoza kyetukuwa kyoteeka wali. Nyamu myambeko obiteeke wali. Saawa eno nayo yavuddewo Olivia nga naye era ayongera okuba nga ate akwebaza yambalengako oliwona tula kuvudde bwoti
yatugambye nti oli musajja mukozi nnyo so weetaaga okuba nga okwata obudde. Nje yanziza nnyo. Musajja mwambazi era yatutte obudde n'agamba nti essaati zino n'empale nabyo n'abitutikka n'abituwa tubikweri nga tubikuwa. Ngambye yanziza nnyo. T-shirt zino ziri 2 kasomala okwambala akasaati ng'aleka t-shirt kano buli buziri 2 namba ziizo. Byeyanziza nnyo. Vest abasajja tulina omuzigo obutambala vest. Nangamba nti nazo zire nga zikutuukako bambi nazo yazikuwadde. Kale tekinyuma kubeera smart mukulu nga mulimi gy'osula wale soya z'obuli wabwanze kweri endowooza n'abwazi kakati era okwala kugenda kukunyumira nnyo. Suuka ziizo byeyanziza nnyo. Olivia tatunaba. Olivia yakwetegekedde nnyo bambi. Kale zino ngatto sneakers endala jento. Bino byonna pair ya sneaker, pair ya jento byonna. Byeyanziza nnyo. Baka bubo okuva gye bukoze eki? Gye buvudde. Obulira otya? Mpulira bulungi nnyo kinsuseeko kale. Ekyo nakyo kinsuseeko. Baali bakusurprisinzeekoko. Tebansuprisingangako. Guno gwe gusoose. Naye ng'ebintu byo mbyagadde nnyo ddala. Olivia agamba nti wamubeererawo. Bw'oba oyamba omuntu yenna mu bulamu obw'ensi eno kiki ky'oba ogobeera ekikuleetera okuyamba abantu? Just nze kale kyengoberera mba ndaba singa nze enjero gye mba nkyagala ngamba singa mba ndiye mba nkyagala kibeere nga nze nga bwe nandikyagadde kibeere kunze. Olivia nga tanagenda buli alina birooto ki? Ebyo byakwaliza kuba munayo oyamba omuntu alina ebirooto omuntu alina ebiruubirirwa biki ebyo byali mu bulamu bwe ebyakwaliza n'ogamba naye muwalo nayinza okuba nga Katonda osanga nange alinnyamba kamuyambe. Ebirooto bye yali ayina ebirooto yali tanabigamba. Kale ali kusema official ina gy'otulabira tukwebaza okuba nga obadde otwegaseeko nga tuleta surprise eno okuva ewa Olivia. Natandise mbagamba nti yamba abeererawo olw'omuntu si olw'ensonga yonna naye olw'okuba nga olina okuyamba ate naye bw'oyambibwa nga beera nga mujjukize tokkirizanga ku muntu kujjukiza nti nakuyamba. Omukulu ono of all people abadde akirowoozaako nti maybe Olivia ayinza okuba nga yakimukoledde. Tuli basanyufu nti n'ebirabo bino tubituusizza era nennyini byo n'abisanyukira kusema official osobola okuba nga naawe otwegattako n'otuwa ebirabo bino tubireetera omuntu yenna gye tusobola okuba nga ate tutuuka. Olina ebigambo entanda gye wandyagadde okusibira Olivia nga tukuta? Entanda gye nandyagadde okugamba yerinti ebintu byampadde mbyagadde nnyo era neyanza nnyo surprise eno gyampadde era sirigyerabira. Era nja kumusabira emikisa buli lunaku nja kumusabira emikisa buli kyayagala kisobole okuyitamu bulungi buli kyona kyayagala ku mutima gwe. Nja kumusabira wa Mukama Katonda asobole okukimutuusaako. Olinayo omuntu gwe wali oyambyeko n'atasiima? Taliiwo. Kale fendoza tugenda kubanga tukuta Olivia tulonye okubanga tufuna twandyagadde nnyo bere ng'oyogerako naye abeereko n'ebigambo byo byakugamba naye kirabikanga essimu eganye okuyitamu. Tugezaako kubanga tumumoonyaako tulabe naye essimu eganye oyitamu. Olivia. Hello. Olivia.
network eganye kale ndowooza tugenda kuba tukimalira wano ekyolwaleero. Olivia tugezaako kubanga tumunoonyako naye n'atulemerera okubanga tufuna tetulina kyakukola tugenda kubanga tukuma wano olunaku olwaliro kasooba kaba Olivia tukutuusizza bulabe mu kamera ono gayo nzeemu kukola naye ndowooza mumujjukira ku surprise y'abakigundu twakola naye era yandeetedde abalala so nebaza bambi abalaba surprise affe ne zibanyumira. Olwaliro obudde butuzibyeko ko naye nga tubadde tulina okutuusa ebirabo because omukulu twali twakoze naye adda appointment naye twebaza mukama nti ebirabo still tubituusizza. Sigenda kubanga suka wano okoze netoni ku kamera ndowooza ekyaleka tukikomi wano. Hello. Webale nnyo webalire ddala sweet. Wasibota. Mukurungi webale byone biwankorera ija turye keke. Wanje? Gwe asinze. Gwe asinze by'okoze. Nze nsiimidde ddala byonna by'okoze. Webale nnyo surprise gy'ompadde njagadde nnyo. Wanje? Ekyo tekirina buzibu nkyagadde nnyo. Anti si byange. Ebintu byange kati lwaki sibirya? Ndaba wankwata naye nze byagadde buli kimu nkyagadde. Olivia obadde otunyiigidde naye andisika ndowooza okakkanyeemukko. Bana tusonyiwa Olivia tetujja kukiddamu ne bantu tetunyiigira nnyo. Kulaba era ngambe kan downloading ima at least oyogereko naye nze sina imbale sina imo ku simu yange. Downloading kale bambi kati kakkana mukko naye nga tweyanziza surprise ono akisiimye ebiramu bye byonna abisiimye asobola okukulagako awo binulako ebintu byonna bifunye. Wanje ebirabo webiriba bimpadde buli kimu bakimpadde. Kamala okebera wano manyi imumadde sigikozesa. Gira bugizi okyuse bukyusa kamera etunde maaso. Wanji negenda kuvukako omuliro. Wanji nkuwulira. Kyusa kamera. Ale tubikola live. Ebirabo biraba. Tubikola live. Obiraba. Ebirabo byo biraba. Keki zizo sente zimuzijjemu. YouTube njateekayo buteesi mala nebino libino ebirala byonna biraba. Yazeesuuze dda twali tuzimulekedde nozimulekera. Bana esimu eggweddeko omuliro baayi.